kuwalinga olunaku lulwe ssebo bigaale kuwaliriza oyogere kweri bannamawulire eri eggwanga. Thank God. Thank you. Should I be standing or should I? Nimeyo abantu bale. I sit down. Ndio bagambe ntole ne bakwatisha. Kale. Banange musanso okubalaba mwenna musanyukidde ddala okubalaba okugendera ku basponsors baffe bonna abali wano ne bannamawulire mwenna. Thank you so much. Thank you so much. Okubeerawo kwammwe kuweeseza nnyo omukolo ekitiibwa na buli omu azze olunaku lwaleero. Bannange thank you so much. Njagala okutwala omukisa guno era kuba basponsors bakola kyamaanyi okuba nti tuyimirirawo okutambuza ensonga. So thank you Airtel Uganda, thank you Airtel Money, thank you so much. Thank you Next Media, Sanyuka TV, NBS. Thank you Ebrines, thank you Kagwira Sports Betting, thank you Faizi Cafe, thank you Capital FM, thank you Big Eye Foundation, thank you Century Properties, and thank you Climax. Banange mwebale nnyo. Olunaku luno nduwaje ekitiibwa ngaze Big Eye meaninga a lot to me. Olunaku okuvira ddala leero mpaka 7 December kuba kati tuli mu process. This is a presser naye kitegeeza nti tuli ku mission 7 December. So olunaku olwo ndwesunze nnyo nti I think muli mpulira or I feel it's gonna be one of the best days in my life. So njagala okuba assuringa nti netegese bulungi okubawa ekisinga. Netegese bulungi nnyo rehearsals mbadde mulaba nga nzikola. Nkakasa nti nkiwadde obudde obumala. Those who follow me remember we announced this in January. Twalanga eno show January w'omwaka guno okubategeeza mbu tujja kubayo ne show mu December ennaku z'omwezi 7. So nkakasa nti kituwadde time emala okweteekateeka obulungi ennyo okuba nti nno mbasuubiza nti nno tugenda kuwa abantu show ennungi. Ngenda kuwa abantu show ennungi. Kino kyo ndi sure nnyo. So ebisingira bitambulira mu kwebaza kubanga mumanyi tosobola kumuvinga weka. You cannot make it noga nti omuvinga alone. Always buli kyoba otambuza omuvinga n'abantu. Faizi Cafe, thank you so much. Still, thank you my brother. Pozi n'ekirala siyinza kuteebaza famire yange y'abayimbi. Njagala okwebaza abayimbi abaliwo n'abataliiwo okuva ddala ku muganda wa King Michael. Thank you so much. Thank you. You know, King Michael is my friend. You guys know that. He is my friend. Twogere ebintu bingi ne King Michael. Mukwano gwange. So, webale nnyo muganda wange. Dr. Bitoni Nayaze, thank you so much, my brother. Thank you, Big Chief. Thank you, all the artists on the panel. Everybody. Manamwena mbagala nyo. Wakitegedde. Ngemba manyi nti no always a press conference zibeera ku short notes ebiseera ebisinga because okulanga press conference tusooka confirming so many things. So zibeera ku short notes ate zibeerako ne time frame. So bannaffe bangi abatasobodde kubeerawo naye nga banjagadde okukola ki okubeerawo, but because of time n'ebintu ebirala bibalina okukwasaganya, but they promised tugenda kuba ne bannaffe bangi naye ba artist bangi
on the 7th of December. That is 100% confirmed. Okusinziira ku budde show egenda okutandikiramu, mukimanyi show egenda kutandika obudde bwa misana mpaka kiro. So wemanya nti no buli kimu kiri straightforward, ekimu kiri clear. The organization is very superb. It is very, very classic and fantastic. Mpozi n'ekirala era siyinza kuva wano ku pano asebaziriza omusajja manager Roger mukubireko mu ngalo manager Roger. Manager Roger oyo abamawulire mukakwate kano. Manager Roger oyo omusajja wakabi nnyo mu industry. He is a special person in this music industry. Yo omusajja gwe nakalaba n'abalaba nti nyo naye omukwano abagala music industry ne passion n'omutima gwe gwonna ateekawo buli kimu ate amanyi okwagala okitegeera ayimirirawo era nsaba kulwange ne industry yonna yonna omusajja oyo tumukwate bulungi alina kyali mu industry okitegeera okuwalira mutegeeza nti tugenda kwabina press conference leero. Roger tiyaddamu kwebaka yangamba me myself I will drive you to the press conference, yakutwala ku press conference era akikoze okitegeera nangamba gwe buli kyoyagala ngamba okitegedde nja kukwasaganya okitegeera buli kyolaba nti ogamba kino nja kukola ki nja kukwasaganya. So thank you so much Manager Roger. Mwena abamumanyi Manager Roger is the manager to Spice Dana. Yeah, manager Spice Dana. Spice Dana, sister wange, you know, she would be here with us. Now she's not in the country, only outside the country. Tali walero. Yeah, but we have been talking on phone with her. Ngabanga alisonga asalidwa nnyo. I think she was the first person to ask me when is your presser. But nemugamba presser is this Wednesday. Unfortunately, ngatakola ki ngataliyo naye wali ate yo mukimanyi ne basogedde ebintu bingi, you know, nze naye tuko pamoja every time. So thank you Manager Roger, much respect for you brother, we respect you so much. Thank you Muganda Ivan Murindwa, webale kubeera my brother, you know where you come from. Yeah, Simon Munene, Muganda wange. Where is Simon? Simon Munene. Welcome. Thank you so much. Thank you for coming, brother. Wow. Thank you. Wow. So, banange, ebisinga bingi okitegeera ebyokwogera byo bingi era nga tugenda maaso ne press conference naye nga bannamawulire nyongera okubeebaliza ddala mwebale kunjagala banaye media bane mbadde mbasa tubeereko media engalo ez'amaanyi. Abasajja bano banjagala nnyo ebyaddala, nze nakyewunyiza aba media. Oh Mama Sam, you're most welcome. Sasa kulaba banaye. So aba media nze nakyewunyiza for the first time media bagambye bagenda kula table ku show yange. Aba media, can you imagine? We are going to support you. Aba media mulimba individuals from the media fraternity aba bookings and tickets nga bagenda zigulira abantu ku show yange. So mwebali nnyo, mwebali ddala. Ate era bwentuna mu media era munzikize na kino kyogere nkiyiseewo mwena mbasaamu ekitiibwa buli omu. Nina omusajja gwensaamu ekitiibwa mulabyawo nensanyuka, omusajja bamuyita Seguya ow'Olugambo, Seguya president ow'Olugambo. Omusajja oyo mutende mwaka enfuswako because yo omusajja yankuba ekifaananyi ekyasooka okugenda mu mawulire ag'empapula. Seguya mukubireko mu ngalo. Bwembaka story ako Seguya kusaamu ekitiibwa, you know that. Omusajja oyo yankuba ekifaananyi kyali ku awaliwo ewaayi Makindye. By that time nali nyingidde Lyon Island
eya Dr. Jose Chameleon. Ndi bwenti dogo lyapukaminga naye gyasoma n'okusoma naye nga omanyi ng'ofata Sebuya nankuba ekifaananyi nze saamanya kuba nali simumanyi nga lyapukamingi twali ku backup ya Jose Chameleon naserabako mu mawulire nga sira nakirowoozaako nti nsobola okuba mawulire ga Bukedde ngenda okulaba nga bankubira abantu tuwe tukulanga Bukedde bantaddemu enkeera ne ŋŋamba WhatsApp era nga bamanyi nti bateekawo akubye kiki ekifaananyi oba akoze story wansi akola ki abeerayo nti no by this so nenkwata akapapula ako nenkasalamu. Now let me tell you, this story is very interesting. Kati Sebuya bwankuba ekifaananyi ekyo nengenda nga nkalaga buli muntu bannange ndi mawulire bankubye mawulire batadde mu mawulire banaye ndi mu mawulire zoono ngenda akasazeemu nze gatambuza kati let me say this. I had a girlfriend. Kakati, though she's my ex now, that's a long time ago. Let me talk about it. Kati, traveling aga womanyi, it's been a long time. Nali mazao vacation. Was it a vacation? Yali senior 4, yali 6. I think it was senior 6 vacation. Kakati, mukubira mugambe, najagala mugambe nti wai ni mawulire nga womanyi olaba olina mukakasaamu bwe namukubira essimu wetu olwagikwata yambuuza yegoovayo ddi otegedde nga kyategeeza nti nonfuuka bisita yambuuza yegoovayo ddi mawulire ngasooka ganzigwamu amaanyi neŋŋamba mbadde nkubidde kumuwa good news nti wai ndi muki mu mawulire nensiikiramu ne mugamba awamwenawo ku mawulire genda mu mawulire ga Bukedde agaleero so awo natandikira okwongera okuba nti nina essuubi nti nja kukimeekinga era olunaku olwo sisobola kulwerabira yamaanyi kozi n'omusajja omulala bamuyita Ibrahim Kasa ontaliiwo nenaye kamwogereko kubanga kati ndi kuba media Ibrahim Kasa munnamawulire munnammwe Ibrahim Kasa yanzijako like interview ya soke ya one-on-one. I think by that time he was working with yali akola mu mawulire bagayita ngani mukamunye ziti kamunye red paper ya kamunye red paper Ebra nali upcoming nangamba nja kujja ko story. I think yanjagala ng'omuntu ila kitimina nampo omukisa kati twatula kafomu makindi wali ku dduuka ly'omuntu nali mayitagenda kujja bambi najja netula ku dduuka ly'omuntu natandika okumbuuza kibuuzo ku kibuuzo nga yamuddamu yegwani kakati okuyimba okumazeemu bbanga kiki kyosuubira ndi upcoming artist so ne Ibra nemukubire ku ngalo naye ekikola naye yatandika olugendo olwo so bannamawulire mbaagala nnyo nammwe muli family era mukimanyi wherever you reach out to me ngezaako okulaba nti ntuukiriza ekyo munnamawulire kyakola kikyagala kuba manyi tulina kutambula bameka babiri so twongera era okwerokaminga omulayo muganda waffe rekodi era nayazze mukubireko mu ngalo obutida ebyo tujja kubyogera mpolampola badde saa muzikirize nzizeeyo omuzindaalo namba alinze nga musanvu December cricket ombo lugogo is gonna be era samuzikirize Mr. MC era nebaze timu zange zonna okuvira ddala ku Team Big Music, Team Big Ida Great, man, Big Ida Hard, Nonamwina, banange kyakabi mwebale kubeerawo ne Team Spice Dana nanga muli wakabi mwebale kubeerawo. Thank you ne organizing committee yonna tutandika mutandisi Shida Hafi tutandika muki all these sponsors are looking at us bonanga balaba so batusuubiramu byegamba twagala tubituukirize otegedde ate nabo era nga bweyamye okutuukiriza byetubasuubiramu so tubasuubiza all our sponsors. We promise you the best and
sijja kwogera bingi in that. So thank you Mr. Mzora, thank you Madam Butter, thank you so much. Yeah. Okay. Kale bannange kyakabi nnyo. Thank you so much. Tujja genda maaso. Okay. Obugalo bwa big eye. Eddoboozi bwewulira talina kyeyaliikiridde okwogera otukakasa Jipere Rastaman akuli on your right hand side. Ladies and gentlemen, baba media njagala okubeebaza kubanga media fraternity gwe mugongo gwa music industry kuva ku ntandikwa nga tetulina social media nga munnamawulire alina okwogera nti Chameleone oba Bobi Wine oba Juliana afulumiza oluyimba. So njagala okwebaza bannamawulire okutekinga off sometime nemubeera nga musobola okujja buzino press conference kubanga mwandibadde muli mu office mu field kubanga kyekibasasuza naye kontinono nemusigala nga mumuteeka ku forefront mwebale nnyo ku lwekyo nja kufunayo obugambo butono okuva representative omwagenda okurepresentinga media houses oluvannyuma lw'okuwulira ku bugambo buno obugenda okuva ku bannaffe abakagwirawo. Yes, thank you so much, Esco. Amanya nze Roger Otis, Chikili Akagwirawo, era nze operational manager wa Kagwirawo. That's a country manager. Now Kagwirawo tuli betting company. It's a Ugandan betting company. Tuli online, tuli ku simu ye ntono eya USSD ate tuli ne ku simu ye ya smartphone ku kagwirawo.ug. Twenyumiriza nnyo mu kuwagira ebintu bya Uganda because tuli banna Uganda. And big eye ndowooza tubaddewo nga tusuna ente kuva nga tukyali bato era ente ne zifa. Tubaddewo nga tujja mpola mpola ne Kagwirawo, of course ne big eye tukozeeko shows naye ndowooza gwe guno mulundi ogusookedde ddala okubeera nga tweyimbye mu cricket oval. Yeah? And of course ffe twagalira ddala omuntu aveeyo agambe nti twagala okukola ekintu ekinene era mu kintu ekinene ekyo big eye kyasobodde okwagala okukola twenyumiriza wamu ne Kagwirawo okuba nti tugenda kubeera nga tuyimbira naye. And of course tuzze tujja tumugamba nti ffe bwe tubeera Kagwirawo weebeera wabeerawo abantu abanene abatuli emabega omuli Galaxy FM, omuli Galaxy TV, omuli ebitongole byetukolagana nabyo nga Kagwirawo era tuweeyama okuba nti tumuwa kitwandiisa advertisement package eri worth 18 million shillings ku platforms zaffe zonna omuli Galaxy TV ne Galaxy FM. So njagala okubanga mpita buli muntu ali eyo awagire big eye. He's a Ugandan muntu waffe, sijja kuyingira nnyo bintu bya kofiira zatera kwambala naye nga musajja twandyagadde tumuwagire ku cricket oval. So come through tube nga tuwagira big eye. Thank you so much. Mwebale nnyo bannaffe abakagwirawo Kagwirawo basasulirawo. Anybody representing Capital FM? Tulina omuntu naye akiikiride Capital FM? For the meantime? Okay, ezatana bakutuuka. Nga tweyongera maaso nasuubiza nti tujja kufunayoko a small word from the media fraternity. Yeah, omuntu omu asandikira obubaka bwa media, then tugenda kufuna ba artists kyebasinga okwogerako ku big eye in terms of the concert ahead kubanga si bonna nti bazze, then tujja kumanya tickets zino ng'egye tugenda ozigulamu onawo obubaka bukulu kubanga okubano nga twogera ku bani abasupportinze nga ate bagrant tetubawedde bagula, it won't make sense. So I want to invite omunene w'omukibuga Simon on behalf of the media. Big eye yatandikira mpaka wali lwaleero ayogedde ku cricket oval. Media kyemusoose okuteekayo bwe bubuuzo cricket oval n'atisobola biki kakati gwe nga gwe okididde bannamawulire tuweeyo ku bugambo obugenda ate okukyusa narrative nga tuvuddewo. Emyaka egisukka mu 10 Big Eye talina mulimu mulala gwe yali akoze okuggyako omuzindaalo. Mwenna mumumanyi fenna tuyimbye style ne tuyimba style ne tuyimba biki. Musajja mukulu n'akola identity yaffe ey'endongo y'eggwanga Uganda ng'aleeta style gye bayita batya Afro-Ganda. Gye bayita batya? Ekyo nno kyekimuyisa Ssaabayimbi. Bwe twogera Ssaabayimbi kitegeeza eggwanga lyonna, East Africa yonna nga musanvu eriwa cricket oval. Ebigambo byange ne Big Eye biyinza okuba ebingi, tuyinza okusula wano. Bampita Simon Munene w'omukibuga okuva mu Big Eye Foundation, okuva ku Bukedde, and of course n'okuva mu Big Music. Ekindeese wano kukoonamu stamp nti ng'ennaku z'omwezi 7
tewakyali kulanga kulala. Big I tabayitanga ku mbaga talina we yali abayise ku luno gwe mukolo omutongole oteekeddwa okuba nga tukola ki? Tumulaga omukwano. Sajja waffe oteekeddwa okuba nga tumulaga omukwano kuki kwolwo olunaku. Nange twemba bangambye Big I waba muganda okitegeeza muganda waffe kubukedde era bangambye tubagenda kumwirawo omubiri okutandika n'olunaku olw'enkya mpaka nga 7. Ebirango bya Big I byabiraba ku rediyo byabiraba ku TV zaffe zonna. Big I ekinagambye Big I wabanga muganda wo kitegeeza naku muganda waffe ngaki nga bukedde kuba amawulire. Big I musajja waffe mukimanyi wekibonyabonye okufuna abantu interview ne mwenna abamawulire mukimanyi ti Big I ye muntu akubeererawo ti Big I kiri kitya kukomenti ki n'abeerawo. Big I sebo webalikwera mukwano gw'abamawulire era abamu bantuka nokuŋŋamba wakolera Big I akuwa sente mmeka? Big I alina sente z'abamu. Omukwano gwe mbasaba olunaku olwaleero mpaka ng'ennaku z'omwezi 7 tuyirewo Big I omubiri. Tuyirewo Big I omubiri kyembasaba. Ate mbabuulira oyirawo Big I omubiri oba oguyiriddewo nzi tugende tuswaze baheeta ennaku z'omwezi 7 zigenda okubeera saawa 10 ez'akawungezi nga tulina emitwalo ng'ebiri egy'abantu kubera twagala gye tubamu emitwalo egi era gyetwagala tulikitukuvu twagala emitwalo emeka neyanziza sijja kwogera bisukkaawo nga Big I bali kwagala bamawulire n'abamawulire ku lwa Big I mwebali kwagala Big I naye muntu asobya waba asobezaamu bikirira muko si kyekyo muganda ng'emidia. Okay, mwebale nnyo bannaffe aba media mwenna mu biti byammwe kubanga nga bwe nayogedde omugongo gwa music industry oba gwa industry ya creative arts guli mu media kubanga mwe mutegeeza abalala ku bwereere nti kino kigenda kubeera kino kibadde. Kakati abayimbi mwongeremu b'endala bafunamu n'embeera zaabwe oluusi ezibirabikira mu mawulire oba ku media nti oba beekoonagana nti oba tebeeyagaliza naye ku biggulu bino tubalaba nga bajja ne bakola kino beesapootinga. Kakati nga mwe media mwebale nnyo okuteeka kifaananyi kirungi ng'ekyo gye batuuka ne bakuŋŋaana abayimbi bawalekeddeko BI bangi weewaawo si mwena nti webali leero naye abasobodde okujja balinayo omugambo webandyagadde okubasuulayo ku lw'abayimbi. Njagala ku kazina n'omukowa w'enkulu Badije abeereko obugambo watu wa Reno concert entabiro. Okay, katandike Big Chief. Mupasi ya nako. Katandike Big Chief. Basi wale wajya. Bwale nyo kusala ko, bwale nyo kuja. Presi ya Big I, bwale kusupportinga, bwale kuimira naye. Amani agange mapita Big Chief. Big music general kukitegera manyi wabaawo Thierry Henry naati wabaawo defender so tosobola kutuyitako mu mbeera yonna so bwe kijja mu ndongo mugenda kukirabadde ekyenjawulo nga 7 December luliba lwa 6. Ekyenjawulo ekikirimu nti ngenda banyumiza olugendo lw'e Japan okitegeera yenna anajja ku cricket over agenda kufuna chance okuwulira ku lugendo lw'e Japan si wekiri Starboys ebbanga lyemulabye nga sirina Starboys ku stage this time around kigenda kubeera kyanjawulo nnyo so tubayita rehearsals tukoze z'amaanyi nnyo tugenda kubalaga kintu kyanjawulo nnyo so twebaza ba sponsors bwenna basobola okuyimbira ne Big I bannange mwebale nnyo mwebale ddala temujjanga okwo neera naki nalo. Thank you. Yeah man, Big I oye. Big I oye. Big I oye. Yeah man, atokimanyi siyo boy King Drinks from Athena Gaza. Rapi today mutenda tugambayo. Otutugamba tutonde. Baba beera basinga okuba abankabi. Era abankabi abana abavaawo wano ssebuka abasinga okuba abankabi. Anti wulira yagamba bw'ati ekivulu ekiriko kya Big I era katiketi namaze okayiriba leta Mary kyeno letele wiriba esange muzika ino okukuba abamuzawo era tulina okumulaba
tugenda lugogo boy terina kuwaba bigi ulira kano musimu no boy nze sagala stress ere chipa stress boy nga tenjako elinyo welino maze boy nga ndejako mutewe gunuma na kwera nga kwenjako amano gende wa bigi ayo yo mwenjako yamani rapide mambo zimani senso wazina ganda bigi ayo to the world tena tuweleyo lugogo kuika kiafo eino kusanga westile rapid to them. King Michael. King Michael. Yeah, basebo ne banyabo abali wano mwebale nnyo okuba nti muzze wano oba okuba nti tuzze wano kola muto wange Big Eye ono ne King Michael tulina ngeri gye tutambuddemu olugendo lwaffe olwa musiki n'ebirala ne Big Eye webale nnyo okuba nti topowa webale nnyo okuba nti oli musajja atapowa ate n'ekibalira webale nnyo okuba nti totambula wekka mu lugendo lwa musiki Big Eye kusanga nnyo mmotoka yo tobamu ekobamu n'abaana abato abayimba ekyo kirungi era nga nange bwe mwanda wa mu danso olumonda awo entambula saatambula nzekka natambula n'abayimbi ate kati abafuusira ab'amaanyi nga Kabako Bashidi Style so otambula n'abantu kikuwa emikisa egy'amaanyi ennyo ate mu nsi so nze ku lwa Big Eye makakasa nti mukomuko ne kwatakwata zigenda Big Eye totya basponsaze mwenna mwebale nnyo okuyimirirawo ku lwa Big Eye buli omu mutitiiki bannamawulire buli lwe muwulira ng'omuyimbi awanise okuva olunaku lwayogedde nti agenda kubeerayo mubeera nga mutubeerako kuba muba mukola ki mutambula naffe ate nga naffe twagala okutambula nammwe so olunaku lwa Big Eye kuba lweyalulanga mubaddewo as media fraternity era nammwe mwebale nnyo kubanga ate era tutambula nammwe paka ku lunaku era lwe lunawaayo report Lugogo cricket over yabadde wait so mwebale nnyo temulekera awo bannamawulire nammwe tubebaza nnyo Miss Fraternity kuba mutambula naffe kyakabi nnyo so nze nga King Michael sijja kwogera bigambo bingi kuba nze ndi muyimbi muziki gwe lugendo okuba nkutogotana ennaku z'omwezi meka 7 mwebale nnyo. Thank you so much King Michael. Abanafu bayatolo batutegeezezza engeri osobola okugulamu tickets era nga omukisa gwe batuwadde okugula ku discount. However, abantu baagala okumanya tickets zigulibwa wa ate waliwo kali akalala ak'ennamba gy'okubako ey'emmeeza abantu abaagala okureservinga emmeeza njagala kuwaniriza Happy Powers atwongere tuwanjulira enkola eyo n'engeri y'okugulamu tickets ezo. Hello guys. Bannamawuliremu abakola pressa I've always told you that abayimbi ne bajjula wano nga temuzze tuba tetulina bwe tugenda communicatingira. Thank you so much once again for turning up. Sayima omunene webale kwogera on behalf of bannamawulire. My name is Happy Powers okuva ku Telefayina BBS Telefayina naye ng'olwaleero ndi wano as nga ndi ku team ya Big Eye and we are in sales so tuzze kukola sente. However, ye Big Eye abakugenda nga basanyusizza byo bibaddewo but again any goal is mumwe sente zagende mumwe sente zagenda sigaye nga talina kyababanja. It's okay Dala, thank you so much for giving me my second chance. Kakati weba mwaji muwa mutimuweere ddala tugenda lugogenda kuza omwezi nga 7 omwezi ogujja ogwa December. Kakati tugenda kuba tuyina sections ez'enjawulo tuyina VIP eyabatuula ku mmeeza tuyina enteekateeka yaabwe ebyokunywa ebyokulya security parking it comes with a package yes ate tebo yaffe ya miliyoni 2 zokka muva mu 2 ze babadde babaleega tuzitunda miliyoni 2 eza Uganda and enamba gy'oyinza okubako client yaleeyo oba ng'olina client yenna and that table with 2 million ejirako abantu 8 ejirako abantu 8 olina okubeera ne parking extra security ebyokulya n'ebyokunywa ne view ennungi
Big Eye ogenda mulaba bulungi nnyo nnyini ddala. Ennamba ey'okubako for reservations eri 0702 82 82 77 oba 0704 47 75 10. Okugiddamu esooka eri 0702 92 82 77 ne 0704 47 75 10 yeyo for reservations. Then tulina banafu aba Airtel bakutegeezezza dda tulina merchant code ayagala okugula ka ticket ak'amangu